Essomero Ligobye Abayizi ba S.4 Bonna Lwa kwekola busolosolo ebipya bizuuse nkubuzaako gy'osinzidde weebale nnyo weebalire ddala okuva n'ogoberera enteekateeka zaffe ez'omuzinzi kugamba okola kyamaanyi nnyo nnyini ddala okugoberera enteekateeka zaffe kola ekintu kimu subscribing sharing commenting agenda ku mitimbagano gyonna www.kampalamediatv.com ogoberere TikTok, Instagram, Facebook gyonna tweyongera okuba nga tukolera okufeffetta yonna gy'osinzidde mwana wa maama mwana wa taata. Amawulire agaliwo kaakati we tujjidde ku mpewo basseba ne bannyabo nsobola okuvaayo ne nkutegeeza nga essomero we livudde mu mbeera bwe liti ne lirabika nga ligoba abayizi bonna nga limanyikiddwa nga Nyakasula School ng'ate nsobola okuvaayo ne nkutegeeza nti lino lisangibwa wali weeyogera mu bitundu eby'Fort Portal basseba ne bannyabo omukulu w'essomero avudde mu mbeera n'alabika nga agoba abayizi aba siniya ey'okuna bonna ab'omwaka guno 2022 wakati mu kiwandiiko kye tugenze okuba nga tufunako kopi okusinziira ku mukulu w'essomero agenze maaso n'ategeeza nti mbalamusaako mwenna mu linnya lya Kristo ng'agiwandiikira abazadde n'agamba nti nga we mukimanyi ebiseera byonna mbadde mbagamba ku siniya ey'okuna eya 2022 nga weetabadde ya mpisa. Ono ayongeddeko nti bano bakoze emisango egy'enjawulo bukyanga omwaka gutandika era nga gituyinze wakati mu lukiiko lwa bonna lwe twatuddemu nga 1 Oktoba 2022. Ono ayongeddeko n'ategeeza nti abayizi bano aba senior 4 n'ennaku ey'okubategeeza nti abalenzi n'abawala beetabye wakati mu bikolwa by'osobola okuyita eby'ekiseegu oba eby'okulamusa ku mujaguzo eby'okubuuka eggorogootiro ng'ennaku z'omwezi 4 ne 5 Oktoba 2022 essomero ne lisalawo bano bonna obaolyawo libagobe awatali kuttira muntu yenna ku liiso. Omukulu w'essomero ayongeddeko n'ategeeza nti nno with immediate effect abayizi bonna bateekeddwa okwabulira essomero mbagirawo nga tewali n'omu asigaddewo wetwogera ku bayizi ab'ekibiina ekyokuna era n'ateekawo nsalesale wabaawo omuzadde yeemulugunya nti omwana we teyabadde mu bikolwa bino ebyokwebuuka eggorogootiro ateekeddwa okuba ku nnamba y'essimu ng'ennaku z'omwezi 11 Oktoba 2022 ku nnamba y'essimu gy'ataddewo. Wano ategeezezza nti Mande nga 10 ate omuzadde yenna ateekeddwa okujja n'omuyizi we oba n'omwana we wakati mu lukiiko olugenda okuba nga lukamala byonna. Wakati mu kufeffeta kwe tweyongedde okukola munda mu ssomero lino erya Nyakasula School abayizi bagenze ne beeyisa mu ngeri eri uncontrollable bwe bato ne beetabika wamu wakati mu ngeri nga bagamba nti ttaamu egenda n'ebyayo kubanga jjukira mangu nnyo ebigezo bwe twogera ku byegezo ebya UNEB binaatera obaolyawo okubanga bigenda mu maaso okukolebwa. N'olwekyo omukulu w'essomero lino nga Reverend Barinda Richardson ategeezezza nti tasobola kugenda mu maaso kukkiriza kikolwa kifaananako bwe kityo oba bonna babifiirwa kababifiirwe naye tasobola kukkiriza buseegu bufaananako bwe buti abayizi okwegatta ne beetabikatabika wamu ne bakola ebikolwa eby'ekiseegu ekintu kyatagenda kulabika nga obaolyawo agumiikiriza mu ssomero eryamuweebwa okuvulumula. Ensonga bwe ziri of course ffe twagenze dda ku ground okwongera okukolera okufeffetta okw'omuzinzi kuweetaaga okumanya yonna gy'osinzidde mwana wa mama mwana wa taata kakati nkolera ekintu kimu subscribing sharing commenting tukolera okufeffetta okw'omuzinzi yonna gy'osinzidde mwana wa mama mwana wa taata yenze Ssemaganda Moses Hope ku lwa Kampala Media TV yonna gy'osinzidde.